kubanga Museveni mweyo system yo w'amaanyi Museveni w'amaanyi naye tunula outside the system ogenda kutegera Museveni biki bye tumukola ekyo mu system kyalina okukola lwaki ayagala akukola ekintu ekyo oleme kusituka kubanga akimanyi senga osituka elastic akake kabeera kaweddemu eyo option yo kaka resort yo kaka Museveni gyasigaza video y'abannaffe bava Kongo mukimanyi nti Museveni batandise okumukuba njagala mutunula ekintu kyembagamba omukongo ono wotunula ku video ye atadde ekifaananyi kya Trump waggulu akitadde waggulu wansi n'akuteera wani Tshisekedi. This is the move ba president ba Kongo bonna bonna gye babadde tebakola nakugamba munna Uganda togwamu maanyi but trust the process ne era we nali tutandika omwaka guno nabagamba nti akaffe bulijjo tubadde tulindirira kiwedde Museveni tumukubye ne tumutwala mu BRICS okitegera tumukubye tumutwala mu BRICS kitegeza ko account tukoze eki tumuwangudde wabula nakugamba nti wetegekera akaseera akazibu kubanga kijja kigwa kati tugenda kuyita mu kufa tugenda kuyita mu kusibwa tugenda kuyita mu byonna lwaki Museveni akola ebintu bino Museveni akola ebintu bino kulemesa gwe munna Uganda akola ki kusituka okitegera kivola bakola ebyo akulemesa okusituka kuba kati ye resort yokayoka gyasigaza nagame kyabadde akola okitegera nakugamba eno move president waffe gye yazanya his excellency Kyagulanyi Tshisekedi gye yazanye teri president wa Kongo abadde yakikoze ekyo Tshisekedi kyakoze teri wabula bebitandise kati ndowooza olaba eyo video abaana ba Kongo batandise okucelebratinga advancement mu ggwanga lya Kongo kati batandise okweddiza ebyalo ebisinga mu Bukavu tebanatuuka mu Bukavu city naye nga abaana ba Wazalendo bakuba emmundu kati bagamba abamajege Kongo mu Debbali bino byembagamba nti amajaga ga Uganda tegasobola kutuwangula ffe bannansi abaana ba Wazalendo baana bannansi ba Kongo abagamba nti kati ekimala oba kufa oba ki katwambalagane ne Kagamono n'obubinja bwe ndoza mukiraba kati yegira Museveni kikyali mukola abizotinze ku ganga kasitola ba government ng'ebizotinze ku ganga omanya ewedde tesobola ku government kulwanyisa abantu lwaki sawe na atya bayina amaje bayina police bayina buli kimu lwaki yotabikozesa lwaki abali bakuba amasasi kati bazze ku mboko kivudde kuki kyekiri mu ggwanga lya Kongo nakugambye kuba weddemu amaanyi tunule Kongo kuba we twayise Tshisekedi byonna byonna yabiyimiriza nagamba kati kankuddeyo bupya kankutandike natandika mupanga bupya era nkukakasa Kagame ne Museveni ya losing it all in Congo ebitundu batandise biruzinga mu gundi ate ng'emabega babadde batulaga nti no bakola advancement y'amaanyi nnyo bawambye Goma bawambye Bukavu batugaba muno bagenda ku expandinga mu south katwaki teba expandinga batandise okudduka mu byalo twakwata Museveni tumunyige pese tufu abaana abo eyo gange yabakubye ganga ezo zigange zitandise bakuba njagala mutunulie kati abali mu media ya Museveni ba tiktokers obona obuganga kali kamilisha ganga kano media ganga buno bona buganga government nange ina platforms ezamagezi kati ne banna mawulire bati okuddu ogenda okwata ebintu bya government batya sanctionism kuba na mawulire nabe mbere basuseeko balina okudduka Uganda bagende weru wa Uganda netibajja muwa visa nga yagira government mukitegera lwaki bati ebifeebwe babitya kati naye Museveni alizotinze kuganga lwaki nti abasirikale be abapolisi abaddala bati obakwazi sanction akute buno buganga bunene obwalayisi kubanga kamba buli ekintu kimu Museveni agenda kusa sente nyingi nnyo okudeployinga amaje ne police okujja okulwanyisa ati okujja okulwanyisa abana ba NUP saako ne risk zalina mu international community aba agenda kusikinga ebintu bingi nnyo kati kikyakola alizotinga ku buganga mukankwe emitwalo 10 ogende mulwanagane ne bavubuka bannamwe namwe bavubuka mwe muri basiru you are just fools muri bisiru akwadde emitwalo 10 gigenda kugasaki so abera asala budget lwaki Museveni bamusaze sente buli wamo Museveni takyasobola kwewola loan mu mwaka gwa 2025 yali asubira nti amafuta agenda kuba atandise okukwata ku sente zaago gakyakoneddawo lwaki twamunyige pese tufu egenda kubeera time munna Uganda lemezaamu kuba kati revolution eri ku final stage naye no stage ekyasinze okubeera ey'ettabu wano ekyasinze okubeera ey'ettabu nabagamba temukaaba mweno revolution yonna Museveni kyatukola respect high tower respect abana mwena batutene basiba talina musango gwa bavunaani kubanga amateeka gali kusaidia ffe ataddewo ekiteeka ekipya kibayita public nuisance these are an idiot nabagamba nze ekingumya n'ekimpa amaanyi tutudiringa with the foolish generation Museveni ne generation yeyo nayo naba opposition bonna basiru bona babaddewo only that they have been like fools waliwo omusiru ng'alina omukisa kati ye Museveni ne opposition ebaddewo okitegera ekintu ekino so temutya revolution weberegwa bwetyo webeera tuli mu domestic policies gwomunafu domestic policy tozisobola stage gye tuliko kati ne foreign policy nabagamba zino zigenda kusigala automatic mode
ngazo zitambula butambuzi tudde tulwanagana domestic police tulina kuyiya Museveni ono atukuliyetingidde buganga buno tugenda kulwanagana nabo tutya ate mbakakasa etubumaliriza Museveni awedde okitegere ekintu kino luli yatukubisa yagamba yewana n'okwana yalese ba komando simanyi okuva Somalia be batukubye katwa kitagenda n'abaleeta leero lwaki sibaleeta n'atwetya buganga obwo era mwabuteddeeko embeera ne resistance bwadduse ne bugenda ne luli yabeeranga mu bisaawa awo n'abatiya gaasi bubi nnyo na olukungana n'alukuba mu tiya gaasi lwaki kuno teyakikoze Munnayuganda gwe kyebuuze ekyo kiteeke muntu okyebuuze lwaki teyakubye tiya gaasi ogwe yatukubanga lwaki era amasasi bagakuba ggulu si ku nnyama ninga bannaffe bangi basse mukitegera tujje mu fear tulina okuwangula luno olutalo it is now on evanti bulijjo mungamba atwagala ground mukono kakati yessaawa mu proving ekyo nze nabagamba tetujja kuyita mu bunafu bwa Museveni tujja musala obusuwa buli kasuwa we kali then we tunaamaliriza tugenda mu bakasukira mu aboku ground now prove to us tine domestic policy yes you are ready nenga mbalaba odds ziri ku side zaffe just time okitegera Museveni yala kati Museveni takyalina sente kubanga ne meni bulaki gyabadde yeewanyisa egenda okujjanga backup plan bagisaze subscribe to my YouTube channel kwata ku link yange kwata ku bio yange genda ku link eyo egenda kutwala ku YouTube channel nyenda kuddamu ebintu bino byonna gye twabitandikira byonna otegere paka leero we tuli kwa banja abayuukidde nga temunnabitegeera nyenda kuddamu video zino zonna okitegera tukyali ku spiritual revolution gye tulikeeri twogera ku spiritual revolution wabula abagala Shama Media zino video nakugambye Shama Media is a backup account ku YouTube eyeno oyagala video eno okugiraba nga bagigyeko kuno ojagisanga ku Shama Media wabula oyagala history waffe naye naji yatandikira je napaka we tuli leero nabizeemu bupya natandise na spiritual revolution tugenda kwogera ku colonialism abazungu bano sente zino zabadde ba Museveni bajja batyo kwata Museveni bamutwale Congo byonna ogenda bimanya kuno nakugambe mwana wa mama tojjayo God we are going to win this tugenda na bulungi Museveni natakola bintu ebyo mmanye tuli ku losing point utawo lwaffe tubeera tululuzinga naye Museveni ebintu byatukola okumenya abaana amagulu okola buli kimu byo bitukolebwa nakugambe subscribe to my YouTube channels ziri biri either Shama Media oba Shama Fat D ebintu bino mugenda kubimanya genda ku bio okwate mu link o subscribing then otekeko notification button nakugamba obo weddemu amaanyi totunula ku bintu biki Museveni byatukola mu system ye kubanga Museveni muyo system yo w'amaanyi Museveni wa amaanyi netunula outside the system ogenda kutegera Museveni biki bye tumukola ekyo mu system kyalina okukola lwaki ayagala kukola ekintu ekyo oleme kusituka kubanga akimanyi senga osituka elastic akake kabaira kaweddemu eyo option yo kaka resort yo kaka Museveni gyasigaza video y'abannaffe bava Congo mukimanyi nti Museveni batandise okumukuba njagala mutunula ekintu kyembagamba omukongo ono wotunula ku video ye atadde ekifaananyi kya Trump waggulu akitadde waggulu wansi n'akutera wani Tshisekedi this is the move ba president ba Congo bonna gye babadde tebakola nakugamba mu Uganda togwamu maanyi but trust the process era we nali tutandika omwaka guno nabagamba nti akaffe bulijjo kye tubadde tulindirira kiwedde Museveni tumukubye ne tumutwala mu BRICS okitegera tumukubye tumutwala mu BRICS tegeza koyo count tukoze eki tumuwangudde wabula nakugamba nti wetegekera akaseera akazibu kubanga kiggwa kati tugenda kuyita mu kufa tugenda kuyita mu kusibwa tugenda kuyita mu byonna lwaki Museveni akola ebintu bino Museveni akola ebintu bino kulemesa gwe mu Uganda kukola ki kusituka okitegera kivola bakola ebyo akulemesa okusituka kuba kati resort yukayoka gyasigaza nagame kyabadde akola okitegera nakugamba eno move president waffe gyazanya his excellency Kyagulanyi Tshisekedi gye yazanye teri president wa Congo abadde yakikoze ekyo Tshisekedi kyakoze teri wabula bibitandise kati ndowooza olaba eyo video abaana ba Congo batandise okucelebratinga advancement mu ggwanga lya Congo kati batandise okweddiza ebyalo ebisinga mu Bukavu tebanatuuka mu Bukavu city naye nga abaana bawazalendo bakuba emmundu kati bagamba abamagye ge Congo mu Debbali bino byembagamba nti amajaga ga Uganda tegasobola kutuwangula ffe bannansi abaana bawazalendo baana bannansi ba Congo abagamba nti kati ekimala oba kufa oba ki katwambalagane ne Kagamono n'obubinja bwe ndoza mukiraba kati kyegira Museveni kikyali mukola abizotinze kuganga kasitola ba government ng'ebizotinze kuganga omanya ewedde tesobola ku government kulwanyisa bantu lwaki sawe na atya bayina amaje bayina police bayina buli kimu lwaki yotabikozesa lwaki abali bakuba amasasi kati bazze ku mboko kivudde kuki kyekiri mu ggwanga lya Congo nakugambye kuba weddemu amaanyi tunule Congo kuba we twayise Tshisekedi byonna byonna yabiyimiriza nagamba kati kankuddeyo bupya
kankutandike natandika mupanga bupya era nkukakasa Kagame ne Museveni ya losing it all in Congo ebitundu batandise biruzinga mugundi atenge mabega babadde batulaga ntino bakola advancement ya manyi nyonyo bawambye Goma bawambye Bukavu batugaba muno bagenda ku expandinga mu south katwachite ba expandinga batandise okudduka mu byalo twakwata Museveni tumunyige pese tufu abaana abo eyo gange yabakubye ganga ezo zigange zitandise bakuba njagala mutunulie kati abali mu media ya Museveni ba tiktokers obona buganga kali kamilisha ganga kano ka media ganga buno bona buganga government nange ina platforms ezamagezi kati nabana mawuli bati okuddu ogenda okwata ebintu bya government bacha sanctionism kuba na mawuli nabe mbere basuseeko balina okudduka Uganda bagende weru wa Uganda neti bajja muwa visa nga yagira government mukitegera lwaki bati ebifebwe babitya kati naye Museveni alizotinze kuganga lwaki nti abasirikale be abapolisi abaddala bati obakwazi sanction akute buno buganga bunene obwa rais kubanga kamba buli ekintu kimu Museveni agenda kusa sente nyingi nnyo okudeployinga amaje ne police okujja okulwanyisa abana ba NUP saako ne risk zaina mu international community aba agenda kusikinga ebintu bingi nnyo kati kikyakola alizotinga ku buganga bukankwe emitwalo 10 ogende mu lwanagani ne bavubuka bannamwe namwe bavubuka mwe muri basiru you are just fools muri bisiru akwadde emitwalo 10 gigenda kugasaki so abera asala budget lwaki Museveni bamusaze sente buli wamo Museveni tachasola kwewola loan mu mwaka gwa 2025 yali asubira nti amafuta agenda kuba tandise okwata ku sente zago gacha akoneddawo lwaki twamunyige pese tufu egenda kubeera time muna Uganda lemezaamu kuba kati revolution eri ku final stage na eno stage ekyasinze okubeera etabu wano ekyasinze okubeera etabu nabagamba temukaba mweno revolution byonna Museveni kyatukola respect high tower respect abana mwena batutene basiba taina musango gw'abavunana kubanga amateeka gali kusaidia ffe ataddewo ekiteeka ekipye kibaita public nuisance these are an idiot nabagamba nze ekingumya n'ekimpa amaanyi tutudiringa with the foolish generation Museveni ne generation yeyo nayo naba opposition bonna basiru bona babaddewo only that they have been like fools waliwo musiru nga ayina omukisa kati ye Museveni ne opposition ebaddewo